Inside out. Buganda bw'abafaananyi WhatsApp Mirundi kayira Obuganda bw'abazaako musango ki ne mujooka Kabaka ne mujooka ne mukola emitwe ne mukyobola abantu bagaana okula bukedde tumugaana omugula bakasajja kano bakajjemu. This is Inside Out. Professor namugamba nabo nembalaba Museveni is willing to find on a condition is nedda ndi wanupu njugendo ne munobu ne Piero yi ejaga lya mwe mbwera mbere mutama mupala kubanga konte baniyamu ngenda kubera ku media senka baniyamu ngenda kubera wanga baniyamu ndikidoli kyawe ndimbwa yabwe eri ku Luchegere. I hate Bupakas. This is where I read from there. Now, okay, let me agree that you are let's agree ebibina bingi nafuna ekirala kano naye musiribaddira ejogo kaliba fomu ke munyuma your condition in money I can win without your money. This is not denying me money but not the condition. Do you think the son of Kaguta can look on when NRM is dying? You think he can allow that? Mayor wa Manchester akolaje? Mayor wa Manchester ina Manchester City ne Manchester United. Museveni yafunye upiro yine. Chino kachinuke. Sokolide. Chino kachinuke. Mayor wa Manchester. Chinuse. No mwana na chidukamu. Mulaba bana bawo kulubaganya okulya piramu. Chinuse. Echiche chinuse bakibidde munyo. Nikiriya kuba kyobala bantu mulenza agamba. Neti kapende ya NRM enuka ngekebuka enuka NRM enuka who can carry their flag? Who? Do you know how people are fighting for that flag? Almost killing themselves. I'm an analyst. You cannot swim towards the storm. You are stupid. My people will determine which part I go, including it. No. If it is a condition, you are still open to joining. No. I leave options. No message again. No, Babu Jones, won't take a condition. But never call it a Miaka Kumina Mango Banga Mupi Wankoko. Can I try again? You think I can try again? Okay. What intelligent contribution can you make to the next parliament? Yes. Let me tell you, most of these issues, Museveni yakwata half-baked n'abatwala mu parliament. And I can tell you, in the future, we shall have a challenge. Muangawa children and grandchildren, rascals. What type of parliament do you have? When it comes to a bill, the opposition people contribute. The government abalambazi kati abana bajja kubuuza bazzukulu baffe bino byayisibwanga bitya because it is when you see nga mu nyumba yo yina abalo ng'omu kasiru omulala ayogera baga mulimu omwana when you read the Hansard opposition gwano balambazi. Some of these people have never made, they are made in speeches. Nabagamba ewaffe nti nedda omubaka wa parliament yeesimbyewo mukunganya amasomero ga secondary school to bonna badduka baddusi ekintu kimu kikulemye okwatula embaga ogyogerako naye omugole mu constituency which constituency mimulera kwesimbawa has he told you wesimbawa mwe wesimbiyo ogenda kwesimbawa mulezo yanakoma okuniyamu naye jajjo nkugambye ekyo kireke I can stand in the constituency n'empangula. Era constituency njiwangula. Abantu betamiddwa obujozi. On what ticket? Let's agree on the ticket. Which ticket? Okubamuogi yalina ebintu yekebweru abalina ennyinyi n'emmeri. Tell me 10 people who declared their assets abroad olyoka okwate ku amongi. Boboka ejjukulu
obujozi obubali mu mitwe bobo bagamba boka ebalina okubeera ne sente kati nekyo olabanga kibi ogamba speaker okwogera ebyobugagga bwe mu Bungereza kibi. Yes, let I give us 10 names of Ugandans who have properties outside, have declared them. Zokuka. Tell us. But Jogo, buli abakoledde asante yaponda ne mateke asante yaponda ne buli abakoledde bamusasula kati yagala gamba nti namongo bamukuba bamutandise ate bamusobola. Can you impeach a speaker? tebamusobola Museveni tasobola speaker omukazi yakuba Museveni ku day one erinnya lye yayita Museeke yayita bakaba Parliamentary n'ebikumi bina n'abatuusa mu hoteri Afrikaana nga Museveni bwatula amukuba. Oyo omukazi mugezi nnyo abatukubidde sikadaka abatukubidde n'abatwawuliramu. Omanyi omusajja abonyabonya mukazi w'ewaka bw'awulirayo omusajja amukubidde ku mwega amuwa n'akaboozi nze buli lwendaba bujozi nzina naye kubanga obujozi bwena ali mu bwayitirira. I period Kadaka backwards. Lumumba survived wani ku bantu kankubuulire mu basajja balina amanyi wano mu Uganda temubamanyi. Nkubuulire Kyabazinga alina amaanyi. Kyabazinga yatwalidde Museveni akatambi. Omusajja bamuleetedde okupiika buloya bwonna bwali buyingidde mu mbaga ye bwonna bulira mu madirisa bulira mu kabini. Ekitokota ekiri mu State House waliwo omukazi yawukanye omusajja ejjoogo omukazi yagenze waawe naye nadduka n'obujozi bwe obumunukako wetojja kubiteekamu yadduse ate ennyumba ngenda giteekamu ebyogera njagala ejjoogero lyalina mutwe ndimugiremu ddala bajjakoma okuniyanga ku bantu nobbanyalamu. Mirundi katugende mpolampola Amonga alina ebintu ebungereza talina. Even if let the IGG tell us kubanga yabadde stupid naga nti no, what I have to do I don't investigate kubanga talina na capacity kulinyonyi bawakali wali kugonda ayina chambers zako akakafana kalimu nganaka beko machate kasulawo akazi akali mu office ya IGG yako nika bako machate kasulawo badiru zonna nerika bali kaduka nenkanukisa nebeka byamunukisa whistleblower yewa monitor nebagaba na sente oyu yufa beti kamya yalagawa oyu mufu beti kamya yalagawa oyu yafa beti kamya yalagawa oyu mufu. Mirundi yalagawa okugena enamirembe sewa nga president nga omukazi w'ekikolokoto eyagenda ku Yesu nakwate nange bwezi bamuwagumba nagenda ngayosama omanye ente yasaze odire ente esaze nogiteekamu akati kekatwala ennume egenda eberekera nti genda kulinyirako zogibira kati beba betikamya is a human being. Betikamya yalagawa oyo mufu betikamya yalagawa oyo mufu. Mirundi yalagawa oyo mufu. Mawe yalagawa oyo mufu. Mirundi yalagawa oyo yafa. I'm still active. Ye Mirundi yalagawa. Very active. That's why you are inviting me here. Sijoge wona. Ngenda wafe musabo nenkola. Abala bange batudde nti ajjako niyamu. Tumunyigirize tumunimu tumunyala nswera amazi. Zendi mmanga teniyebwangu. So, as a person yasoma diplomatic relations in political science, let us look at the sanctions, the UK sanctions against Tamale. They are useless. I'm telling you, tebalina magezi mu mutwe. Where these sanctions against Amoni, because the money that was used to buy iron sheets belonged to the British government. We have to see, you think that every Briton is intelligent. We have fools there. In the British government, you have fools, idiots. For abakola ebintu yitamwenda nange tutule tukikukubire
Do we have bamuvunana mabati gekalamu atabala bakatwala useless idiots nganga I abuse them even at their embassies. When I'm going for a visa, you ask me, I say it was stupid. They asked me one day, do you have money in Uganda? Yes, I've told you I own a newspaper. Do you have paupers who own newspapers in your country? Don't disturb me again. Name the Scotland. Have you brought to Museveni's money? Never, you were stupid. Have you come with a pistol? It would not be checked at the airport. You are stupid. Kadiena Badaski, you were carrying the Queen's money. You are stupid. I teach about college. You won't take a winning, but I abuse stupidity. Never Zungu Basil. Kankuburi Moanga. Was a Mesako. Yes, sir. Kumaremiaka. If you are an indisciplined teacher and you impregnate a girl, and the rule is every girl who is impregnated must get out of the school. When there are 10 impregnated girls, all of them must go. That's what it means. Yes. Because if the question, if the interest of the British government is in iron sheets, were they divided, red and green? You take it, every pregnant girl must go. Even these Europeans are idiots. If you fit to be called a free, I must tell them you are stupid. My interest is not to go to Europe. Na kwata ne passport yo. But again, set agabu. Nagenda ku chipala cha Nairobi. Ninga passport yabo. Njibaziza. N'obujuzi bwabwe. N'ejjogo lyabwe. N'ofunya ku baana baba nabo. Ababakoledde ne bakayika. Are they wrong to demand for accountability? Which? Yes. This is simply demand for accountability in public resources. Where did the iron sheets go? Leave the iron sheets alone. Like a teacher who was impregnated with these two. The British, these strategists are idiots. Me, I can organize for you a watertight. Tomorrow is civil my iron sheets to having a property. No, look at the original one. These are idiots, British idiots. They are idiots. You see? They said they are sanctioned because of iron sheets. Yes. Now they are saying, yeah. When we defeated them, she has property in the UK. Let me ask. Let the British government. What would the sober government do? No. When we were sober, what would the sober government do? No. The British government must. They were hired. They are poor. These people are paupers. The Bazungu are paupers. They're looking for money to grab your money. Whoever invests in those countries, they grab their money. Mobutu's money, Irani's money to use. Once they are bankrupt, they grab somebody's property. You don't need these Europeans, the Americans. But what a sentence of. But Among says she has no property in the UK. Prove. But even there, what Museveni has done, British Premier. Chobula betika miyabado ya investigating anasula natukamu n'ekwalo by'endizi nirwaki babakozesanga eminyo ekinyo omunyo gwone bw'oba olidde kaloni bw'oba olidde omunyo gufuluma. Why do they use you with the anuses? This woman was investigating. Now you investigate again. Who had horrited? Tebajja kubinkozesaako. I want to benefit from your expertise. Yes. As a diplomat, diplomatic relations. Yes. How should Uganda and UK deal with the sanctions? Iron is an internal matter which must be handled by local courts. Okay. The British can be whistleblowers, but they don't know our law because they are idiots. I don't subscribe to that. Let me tell you. They are not. When do you alert the country? Are they realizing now that Amonji invested there? These British hosted Idi Amin was hearing people here. The British said, Margaret Thatcher in 1980, the elections are free and fair according to these scavengers.
When Mutesa fled to Britain, they say, recognize the British government, otherwise he died a pauper. He refused. Does Britain have a credibility? Can they speak with credible authority? Britain is advanced training team, was training the British soldiers. Do they have credibility here? Apart from you want to get visas. Me can go there. If they reject it. I go home. So therefore, once you allow foreign intervention to solve your problem, what if they don't stop? Your iron sheets have any connection from the British tax? So why is UK pursuing Among? Who? Abangereza lwaki baagala Among bamunonyako? Among is pursued because of the anti-homosexual act. No, I don't buy I wrote to the headquarters pass it alone? I wrote at the headquarters of the homosexual. Help us. Siramwe banyo no Kazimba and Mubaji. Agendema Kayuka. Kazimba because of our anti-Islam homosexuals. Now the church coffers are empty. Museveni should give Kazimba ejana abaferebe. Bannange mutuyambi. Temuletanga Muganda ku Bishop mu myaka 10 ddanga. Omuganda manipulating emengo. Kazimba ejana abaferebe is a worst performer. Kazimba is the worst performer. How can Mukafiri sponsor your religious elections? That's what against Saudi Arabia. He's a reject in Saudi Arabia. No, I have not found you a trusted witness. Can you become a Mufti? Got your kubi. No, pray. There is nobody who is supporting this woman except me. The Russians are fighting her. And what they want is to intimidate. What is your interest when Museveni is quiet? Am I a dog for Museveni? Museveni sacked me 10 years ago. No, Yango Bachironga Mupiwanko. Museveni Yango Bachironga Mupiwanko. Yango Bachironga Mupiwanko. Nakanyuka kujirikiti kwa basulembwa. Kalengo twe jirikiti. Me. So do you think this is the anti-homosexuality problem? Yes. How can we solve it? Yes. Which one of you? Anti Ngugambi, the among ya inabari formidable. For us what think. Basoka Muganti misuses. Never the president has that after failing to deliver. The government decided to give Umanyogerekera. From Buganda to Gerekera. Nti abana bali akawunga mu abakulu mu yeje. Amatoke. Kakati government ya Uganda ndio mazo kulemo to deliver ujuzi wayo no bubbe wayo. Kakati yeche yakola. Vice president ya innocent. Museveni ya innocent. Chief justice ya innocent. Speakers inezo kwejalaga. Ne umuyiti Senyonyi agenda Nairobi ne bamusala enviri. Senyonyi. Hey, when you chobula bampuga. Oyo Bobi Wine yali agalanga ayina gwalya naye. Ne besi yali nga ayagala kulya gwalya naye no research ekikazi ki dormant. Ekibina ne kifu. Kuba opposition leader ayinachi. Mbwene byokola afuule ngona mulenzi wayokola nteke mwanda we yazenga olugosi. Nga yandogere ekikola nswera amazi. I can commit suicide. Whoever tells me that the money they want to finance me in my parliamentary elections, I should look card, the NRM, I commit suicide. Mirundi, if NRM, Fulaga NRM, enuka. Numwana naduke waka. Ndi mjiteka kunze, NRM. Your job mwe. Don't give me your money. Are you following? Ogoberedde okuwandiisa n'opukuliko okuwandiisa bammemba? Kuki? N'okwo mu kuwandiisa bammemba bayo. Okigoberedde? It will be continuous. Tolaba bano ab'NRM beekolera ensobi 17 million. Kakati bw'owandiika abantu nga bwe bayawulamu abaana n'abato kyova olaba census baagisse. Census yabadde erina kufa. Bagere muwendo kwetulira nze bannambandiikako
n'abantu invigilators and what nga bakuba nange tebannamba bagenda tola bagamba 10 days there is still time batutegekera mpombo za kulya ekibaganye okukolera kupulaningira eggwanga sensasi ensi yabatamwa kankubulire gavumenti nga abantu bagirozinzemu trust nebwerangira olunaku lwa Christmas baluganda everything comes out is a referendum. Ugandans are hating this government. Chifu. Where is your Pierre Yunge? Evuganya abantu basatu nupu ekibiina kya Besigye ekipya kyereta ne Pierre Yu. What are the prospects for each of these new political formations? Nange nje kuwangula. N'ejjogo ly'omulezo n'ery'omunyesaka. Either independent or NRM. Can I carry the NRM flag? Nganjisawa. Huwa nganjisawa. Nkole kuche yembisa mwabadiriddemu kiki kyotafunye mu NRM njira ku flag ya NRM obanga akoze branch gondi joko point e Butambala yembisi ndi musiru iyo flag yabo ekyakwatikako flag ya NRM kati koko joint e Butambala bagenda kuguzana bali basira kakati nze nkwate flag nani omukonya niedde nonyo bagamba professor have talked to the president. He is an independent morning. Ani atwala kifulaga kya mwimba manyi ngenda kugwa. Nze ngwe. Bwamala okukomba mbu nakatotwala oterekera bayekimwacho. Kikulinga ekyo omugolo. Ekintu kya kifulaga kya mukiridde mukinyeddeko ennagisi. Ani akyetikka. Ndi musiru. Onzijukiza Mirundi. Onzijukiza. Nalaba nterumi. Even a sack of oil cannot turn Chaco, this former state. Nekifulaga kyabwe ekinuka mumulenzi kubata yagala PRU omulenzi ani ku bantu namulabya yogera ne professor njaka kulagako he must have talked to Museveni. I cannot carry an NRM flag. I cannot take but you want to become a member of parliament. Yes, but not NRM. Not through NRM. PRU onu ejjokolyo nalibuye namutwe bwoine emputu tosobola nupo ine emputu tojja kusobola police ayagala bamputu nupo tayagala kiwaji olowooza be balina sosi zamale bokka ono ekimu kibuza abantu nani ku bantu abawala bwe bamusuubiza $20 million nga yesimbye kyovala bani nani wano nanya bagenze ku Sunday ne bamubuli nanyola nateeka kugalubindirize natunyako natunyolako nani nze yannima ngenda mu ssabo lyange nenkola sente okwetika fulaga yenale I remain a herbalist sinza kugyetika nti a sack of omu can turn a piece of Chako to its original state. NRM enuka yanukishi NRM yalagawa eyo yafa DP yalagawa eyo yafa Conservative Party yalagawa eyo yafa UPC yalagawa eyo yafa PLO yalagawa eyo jite nenanyini yo mute ejendagamu nesuku nezugamu ti nyizo kalinga flaga yawe NRM nswera amazi tewaliyo ewaffe tewaliyo teri NRM waffe taliyo kankubuulire obusiru bwabwe walabe Kabaka ekifaananyi kye ayambadde nga agenda okuwuga Namibia wekebeeza ekifaananyi ekyo kyabadde nga kigango kyante mwayingira sigeti mukireete mwina bukeddewa ono ndowola mpaka we Namibia wembasiruddawa. Look at this photo. Ssaabasajja Kabaka ayimiridde na ku mpagi ayimiridde ku mpagi kwennyini ku mpagi kyabazinga yakagende wa Museveni namuwana Kabaka omumulaga mwanga ngenzi n'abagereka yavayo sente yalabisiiko nga z'okusonda sente yayise wa UCC tewali badde yavudde Mengo yajja kuba kyeyo n'abagereka yajja ku kyeyo kye yulukwatire Kabaka kuyizimiza lebo mukazi wali luddawo n'abagereka ne Kamayega
kabaka yakugobera ki Buganda ina amateeka gaayo kabaka tayinza genda n'abagereka n'agenda nawe kimanyi one must remain here bamutwala mwekeza ino muteesa mukazi we yagenda nemuga yatutse n'olubuto yali kubibi n'abagereka ali kubyanoonya se Mirundi ebyo byotandisa mbitya fukulanga mbizi mwana wange vaayo nze ebyo Mirundi byatandisa embitya Mengo decided mayiga bajamutwala ekikumi wana Abaganda tabamanyi mayiga ali yeya mu lwazi laba ekifaananyi gyali e Namibia yeya mu lwazi laba ekifaananyi gyali e Namibia kino mulangira ndawula gyeyo olutwe look at the gate kikomera ekikomera kabaka yayingidde mu kikomera naye oba bukedde yakubye ekifaananyi bukedde Abaganda yakubye ekifaananyi Kayira Buganda yabakola ki Bukedde ye yakubye ekifaananyi naye mutubanyi Kayira ne Sebowa Obuganda mumubanja ki bwekitafuluma okola kisebone Kayira naye Bukedde si yakifulumizza alabadde ng'agenda okuwuga ngenze muwanga abasajja baswaziza Obuganda naye Mayiga aliyita mu ttaka Mayiga asima omukwesese mu Bulange kabaka ayambadde nga ki ng'agenda okuwuga yabadde mu malira kisige mu budde bwe Mirundi kabaka yabadde mu tayimuye wansi ndawula yabadde mu malira ayimiridde mu kigango ky'ente yabadde ali mu Bukedde Buganda yabafananyi kya WhatsApp Mirundi Kayira Obuganda bwabazzaako omusango ki nemujoga kabaka nemujoga nemukola emitwe nemutyobola abantu bagaana okula Bukedde tumugaana omugula bakasajja kano bakajjemu This is Inside Out.